course waliwo n'abaami bakyatukuira amasimu nga batubuuza ku bintu bya DNA. Magezi gembawa ne message gye nempa abasajja nti oba oli mutiitiize togenda kukola DNA oba oli n'omutima omugumivu tokola towetandala ogenda ku DNA. Kyokola alabirira abaana nga mukyala wo babakuwadde kubanga waliwo omulala naye alabirira ababo. So kikole kubanga ekintu kino sikyabatiitiize. Ebivuddeyo mu ndagabutonde biraga nti results nnungi eri abaami era netwogere akati waliwo abaami abatambula beeyogeza bokka mu bintu bino ebya so kintu kisuse naye advice gyebawa nti maybe oba oyagala kukola ndagabutonde genda okole ku mwana eyakazaalibwa oveeyo otegedde ekituufu kudde number 1 manyi nti ono mwana wange oba si wange nga tonaba kuteekamu obusente bwo. Naye bw'otokikola ku day 1 oba mu nnaku zino ezisooka yesonyiwe. Labirira abaana ffenna tetumanyi bazadde baffe naye lwakuba kati nga nze manyi taata wange omutuufu ne maama wange kubanga baafa ate nga teri ajja nanclaiminga. So nze manyi taata yafa maama naye naafa. Naye bw'obanga maama wo akyasa teweeyibaala yandikugaba akaseera konna. So n'olwekyo abaami bawa amagezi basookere kunira bakole ekintu ekyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga passport actually tukozesa nga passport nekutwala e Nairobi nekutwala e Rwanda. Tulinawo enkolagana ne Rwanda ne Kenya ekkiriza national ID okukola nga passport. So wobeereyo Munnayuganda nga tolina passport naye ng'olina national ID okukola ki okuteekamu okusabako ng'okozesa national ID bajja kubanga bakukkiriza ogenda e Rwanda ne Nairobi Kenya. Tewetaaga kulinda kusaba passport. Zino amawanga gano asatu Uganda, Kenya ne Rwanda baatuula ne bakkiriziganya ku nkola eno ya national ID. Kati waliwo amawanga amalala gakyalimu region nga bwolaba South Sudan, Burundi ne Tanzania tewanaba kubaawo enkolagana eno ekwatagana ku ntambula nga bakozesa national ID. Ddala emirundi ekibeera ddala ekisinga mu mirundi 4 abantu bano beeyongererwa kuba obukwabulizo obwabaddewo ennaku ezo nga buli omu alina okuba ng'akola COVID-19 test ng'alina okusasula sente nga amafaranga gali 50 za Uganda 1,600 zezaali ziziza abantu okutambula. Naye mujjukira wiiki ezo 3 ezayise First Lady w'e Rwanda bwe yajja wano mu kuziika yatuuka ku boda yatambula yagira ku boda y'e Katuna era eyo requirement ya COVID-19 requirement n'agijjawo mbagirawo. Bwe yagijjawo abantu basanyuka nnyo era communities ezaali zikola business ku boda zatandika. Waliwo n'abo abaali bavudde ku boda y'e Katuna nga bagenze ku bodas ndala nga Mutukula naddala n'eno Vura engulu nga ku Congo era bakomawo Misinde. Kati webali numbers zeeyongedde. Naye ffe nga immigration twagezezaako okulaba nti twongeramu basitaafu baffe n'okukyusakyusa mu shift zaffe okulaba nti numbers ezo tuzikolako bulungi nnyo era tewonaba kubaawo kizibu kyonna. Naye lwakuba boda efuuse bize especially eno ey'e Katuna bantu bayitiridde obungi abatambula. Ate si awo bukka n'Entebbe numbers nazo zeeyongedde. Entebbe twali tukola ku bantu 3,400 buli lunaku
naye kati wenjogerera enamba zigenda mu kakaaga abantu abasuubuzi abatambula okugenda ewa Turkey China beeyongedde obungi ne ba tourists abalambuzi okujja mu Uganda kubanga balaba Uganda kati erina emirembe n'ebintu ng'ebyo kati abalambuzi babeera mu bungi.